AMAWULIRE ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Mawulire agolegolo lwa leero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri akubiriza gavumenti ya wakati okutwala ebyobulimi nga empagi ennene eyesigamiziddwako ebyenkulaakulana eby'eggwanga. Kalema Kansingi omuti ogubala ebikomo n'ensimbi bino abyogeredde Bulange Mmengo bw'abadde aggulawo olukiiko olw'Obwakabaka bwa Buganda olw'omulundi ogwasatu mu ogumu. Nyanja Temanyiirwa ayagala era gavumenti efuule essomo ery'ebyobulimi okubeera ery'obuwaze eri abayizi bonna mu masomero aga sekendule kiyambeko abayizi bonna okufuna obukugu obwetaagisa mu byobulimi. Nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo era tusomesebwe okutuuka mu siniya. Abantu abawera 7 be baafa omusujja gw'ensiri mu disitulikiti ey'e Luweero omwaka ogw'ebyensimbi oguwedde. Alipoota y'ebyobulamu efulumiziddwa eraze nti omusujja gw'ensiri bwe gukyasinze okutta abantu mu kitundu ekyo ng'abagwa mu kiti ekyo be basajja wamu n'abaana ab'obulenzi nga 40 be baafa omusujja gw'ensiri ate abawala baali 30 abatugumbulwa ekirwadde kino. Atwala ebyobulamu e Luweero Dr. Innocent Nkonwa ategeezezza nti wabula abafudde omusujja guno bakendedde okuva ku bantu 9 abaafa mu mwaka gw'ebyensimbi 2021. Yo Palamaenti esambaze alipoota eziraga bweragajjalidde ebyobulamu obw'omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya oluvannyuma lw'ab'enganda ze okuvayo ne beekubira enduulu ku mbeera ye y'ebyobulamu. Ssegirinya mu kiseera kino ali mu ggwanga erya Budaaki gye yagenda okujjanjabwa ng'avunaanyizibwa ku by'amawulire ku Palamaenti. Chris Obole annyonnyodde nti Ssegirinya yatuuka kutwalibwa e Bulaaya awatali kusobola kutemya ku Palamaenti newankubadde woofiisi emutwala eyakulira oludda oluwabula gavumenti. Ono n'agamba nti ensimbi z'eggwanga zirina kufulumira mu mitendera nga newankubadde Palamaenti kigikakatako okukola ku byobulamu obw'ababaka. Abantu 47 be bafiiridde mu bubenje obw'ebidduka mu ssabbiiti eyise yokka n'abalala 341 ne batwalibwa mu malwaliro nga bafunye ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'okugoyezebwa obubenje buno. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananula ategeezezza nti abantu abawera 87 abafiiridde mu bubenje kuliko 40 nga bafiira ku pikipiki eza boodabooda era nga ku bano 29 be baali abagoba baazo ne 11 baali basaabaze. Kananula agambye nti obubenje buno businze kuva ku bagoba abayisiza we batajja nga kogatta okuvuga endiima so nga abalala ebidduka bye bavuga tebisaanidde kuyita ku nguudo. Bagabadde agolegolo lwa leero nze Tomu Mulondo oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.